Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugane mu maaso n'ogyegattako. Olunaku leero njagala tutunuulire amakovu ago. Waliwo eyambuuza ng'oŋŋamba nti ofunye okweraliikirira nti amakovu gakulumbye ewuwo nti olaba amakovu mangi ewaka. Ekibuuzo ekyo mutera okimbuuza. Amakovu gano okusookera ddala nabuuzako ku jjajja wange ali mu myaka nga 80 n'okusoba. Ne mubuuza ku nsonga y'amakovu gano okubeera nga gasobola okujja mu makaago oba okujja mu lusuku oba mu nnimiro yo. Yantegeeza ekintu kimu nti amakovu ago galabanga mu lusuku tekabeera kabonero kabi, kaba kabonero kalungi, kaba kalaga nti ogenda kubeera n'emmere. Kuba ebiseera ebisinga nti amakovu ago gatera kujja kukyengera obeera ogenda kubeera n'emmere mu lusuku. Bw'atyo bwe yaŋŋamba nti tegalina buzibu bwonna, tegalina sitaani yenna wadde n'omulundi n'ogumu. Okuggyako n'ekirala, amakovu gano kulumba ewaka ku kikomera, ku kisenge. Amakovu galya ettaka, galya langi. Kati nga bw'olaba eryo liri mu kolokota langi, liri mu kunuunanuuna langi eyo nga bw'olaba. Kati okujja ku kikomera aba ku langi eya white ku nnyumba gaba gaagala kunuunako langi eyo nga bw'olaba. Liiryo liri ku kisenge nga sanze enfunda emirundi ng'esatu nga nsanga gakolokoseewo langi. Kati nga bw'olaba eryo liri mu kulya linuuna langi eyo mpola mpola, naye langi eyo esiigibwa ku bikomera ebweru, kuba langi yo ku bikomera ate teba y'emu n'eno ey'oku nnyumba oba ey'omu nnyumba. Kati ky'oba olaba nga gakolokoseeko langi ku kisenge. Era nange nakyewuunyizza okulaba nti ekkovu lino lisobola okulya langi eyo nga bw'olaba ku kisenge okwo neggweerawo ddala. Era singa olisemberera nga liri mu ggirya owulira akantu akabeera kakolokota mpola nga bw'onaakwata akambe n'okayisaako mpola, nalyo bwe libeera liri mu kulya. Kwegamba weewuunya Mukama Katonda kuba bw'otunuulira ekkovu eryo n'engeri gye liryawo langi eyo ku kisenge okyewuunya. Ekyo kyo nkikubuulira, amakovu galya bulungi nnyo eyo langi ebeera ku kisenge. Bulungi nnyo nga bwe mukirabye ekisenge, makovu gennyini ge gagenda gagikolokotawo mpola, naye ate gabeera gagirya buli, gaba gali mu ggirya. Naye ku makya nnyo lw'embeera nkedde essaawa nga 12:00 ngasanga nnyo ku kisenge okwo nga mangi nnyo, naye omusana bwe gugenda guvaayo gakka wansi mu bisubi ne geekweka, gavaayo kiro ne gabeera ku kisenge okwo nga gakolokotawo kalangi nga gali mu kulya langi eyo mpola. Bwe kityo bwe kiri kubanga sanze enfunda eziwerako ddala, naye nga we liri olaba langi eweddewo ku kisenge. Kuba tugamanyi bulungi nnyo mu kulya omuddo. Galya omuddo, galya okula nga gatuuse mu okula, emboga. Galya emboga ezo ezibeera ento. Kwegamba makovu tubali tugamanyidde mu kulya bintuutu galya nnyo greens oyo wamu n'endagala ezo ez'ebitooke. Gamanyi okubeera nga galya endagala ezo naddala eziba zikyali ento, naye munnange ate gakolokota ne langi nga gaginuuna bulungi nnyo. N'olwekyo amakovu tegalina buzibu bwonna. Ate n'ekirala nno kye mutamanyi, amakovu ago bagalya bulungi nnyo. Bagaliira ddala. Ate n'ekirala amakovu ago malungi nnyo mu kutereeza olususu. Gw'alina oluyinja mu feesi malungi nnyo mu kutereeza olususu. Oliteekako ne libeera nga likutambulirako mpola mu feesi, gatereeza bulungi nnyo feesi. Era abazungu bo bagakolamu oyiro oba ekizigo nga jjasa okyesiiga mu feesi nga kirongoosa lususu lwo. N'olwekyo galiko eddagala okulongoosa olususu, bagalya. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.